nkwaniriza nateera ku mukutu gwaffe okwagala Katonda webale kuneegattako nno mwattu amannya agange nze Bolton Serunjoki. Olwaleero tugenda kuba twogera ku topiki ya ekigambo kya Katonda, omulamwa ekigambo kya Katonda. Ekigambo kya Katonda kyeki? Ekigambo kya Katonda osobola kitunulira mu mirundi ebiri. Osobola kitunulira mu Bayibuli kitegeeza, kisobola okutegeeza either omwana wa Katonda oba obubaka obuva eri Katonda. Ekigambo kya Katonda mu kitabo kya Yokaana essula esooka atugamba, in the beginning was the word, mu ntandikwa waliwo kigambo, kigambo yali ne Katonda era kigambo yali Katonda. Yaliwo mu ntandikwa era ebintu byonna byakolebwa mu ye, awatali ye tewali kyakolebwa. Mu ye mwalimu obulamu era nga ye ekitangaala eri abantu. Mu lunyiriri olw'11 n'agamba he came to his own, nti yajja eri ababe naye ne batamukola ki? Ne batamwaniriza. But to all who did receive him and believed in him, he gave them the right to become children of God. Naye ate eri abo abaamukkiriza ne bamwaniriza yabawa olukusa okufuuka abaana ba Katonda. Mu lunyiriri 14 ne bagamba, and the word became flesh and dwelt among us, nti kigambo n'afuuka omubiri n'abeera mu ffe era ne tulaba ekitiibwa kye, ekitiibwa ng'ekyoyo omwana wa Katonda ekijjudde ekisa n'amazima. So kigambo wano mu zino ennyiriri kitulaga nti kigambo mu Bayibuli, ekigambo kya Mukama kisobola okukozesebwa nga bategeeza Yesu Kristo, nti kigambo yajja n'abeera naffe era ne tumulabako, era tulaba ekitiibwa kye. Kigambo yaliwo mu ntandikwa era yali ne Katonda era yali Katonda. Tewali kyakolebwa nga tekikoleddwa ye oba nga tekiyise mu ye, era buli kimu kyakolerwa ku lulwe. So eyo y'engeri emu gy'osobola otunuliramu ekigambo kya Katonda. Engeri endala y'engeri y'okutunula ekigambo kya Katonda ng'obubaka obuva eri Katonda. Y'engeri endala y'okutunulamu ebigambo byonna ebiri mu Bayibuli, stories ezatuweebwa mu Bayibuli, okuzisobola okuziyigiramu lessons ez'enjawulo ezizirimu, oba n'amabaluwa agaawandiikibwa nga gali gakwata ku by'obwa Katonda. Tusobole okugayigiramu lessons ezigalimu, tusobole okutambuza obulamu bwaffe mu nsi eno nga twesigama ku ebyo ebiwa Katonda ekitiibwa. Bw'otunulira mu bbaluwa Pawulo gye yawandiikira omuvubuka gwe bayita Timoseewo, bbaluwa ey'okubiri oba gye tunayita 2 Timothy, mu ssuula ey'okuna yamugamba, I charge you in the presence of God, nti nkukuutira mu maaso ga Katonda ne mu Yesu Kristo, oyo alisalira abalamu n'abafu omusango bw'anaakomawo n'obwakabaka bwe. Buulira ekigambo mu season and out of season. Nti ekigambo ekyo kyamugamba okubuulira bwe bubaka, ye message, bwe bubaka obukola ki? Obuleeta obulokozi. Bubaka obwo butya? Obubaka nti buulira abantu Yesu Kristo nti yajja ku nsi n'abeerawo bw'ati ne bw'ati, n'afa n'azuukira olw'ensonga bweti ne bweti, nti bw'aba banamukkiririzaamu balifuna obulokozi okuva eri Katonda. Kyekyo ekigambo bwebwo obubaka. Bwamugamba buulira obubaka obwo. Kati ekigambo kya Katonda tusobola kitunulira mu ki? Mu ngeri bw'ekyo obubaka. Ekigambo kya Katonda tusobola kitunulira mu bubaka era mu ssuula endala etugamba nti, ogenda mu kitabo kya Proverbs essula ya 3 olunyiriri lwa 5 n'olw'omukaaga zitugamba, every word of God proves true. Buli kigambo kya Mukama kiraga nti kya mazima. Buli kigambo kya Katonda kiraga nti kya mazima.
He is a shield to those who take refuge in him. Yengabo eri abo amwesigamako. Do not add to his word. Togattangako ku kigambo kya Katonda. Oba si kyekyo ajja kukuwabula. Ate era ojja kuzuulibwa ng'oli mulimba. So ekigambo kya Katonda tukiraba ng'obubaka obuva eri Katonda. Ensonga kya togattako obubaka nga bwe babukuwadde oba obuleeta. Ate era tukiraba ekigambo kya Katonda nga kiragibwa ng'omwana wa Katonda Yesu Kristo nti kigambo yajja n'abeera naffe ate ne tulaba ekitiibwa kye. Y'oyo gwe tubabuulira Yokaana bw'ati bwe yayogera. So olwaliro tuba twagala kuddamu ekigambo kya Katonda kye ki? Ekigambo kya Katonda bye byawandiikibwa ate era kigambo wa Katonda y'oyo Yesu Kristo nti yaliwo mu ntandikwa ate era n'ajja ku nsi, kigambo wa Katonda. Kansuubire ekyo kye tugabanyeko olwaleero olina ky'okiyizeemu, era oba olina ekibuuzo kyonna ky'obuuza commentinga wansi ku vidiyo eno, nja kuba nga nsobola okukiddamu. Webale kunnegattako, mubeere bulungi, Mukama bankuumire.